Kitalo nnyo kitalo yaye kitalo nnyo kitalo baana battu naye nga kankubuuzeemu gwe seba ndaba oba gwe nnyaba ndaba ddala abaana ba Kafeero kye baakoze kituufu endowooza eyo gwe ekintu ekyo kye baakoze okiwako ndowooza ki abaana okuziikulayo amagufa ga kitaabwe okyogerako ki endowooza gy'onompa gye nja okgenda nayo kubanga nja kumanya omperedde ddala amazima gennyini ekikola kye baakoze abaana kibi nnyo batyobodde eddembe ly'omufu mufu tebalina mukola bwe batyo mufu balina omuleka n'amumula mirembe ekiri sikirabangako bannange guno omulembe nga mulala nnyo abaana baagala byanfuna bwe batyo ne batuuka n'oziikula emirambo bannaye kuza otuuka wano sikirabanga nako bannange abantu nga baagala ebyenfuna ne baziikula n'emirambo olw'essente kyogamba byanfuna bye bibatuusizza ku ekyo kyekyo tewali kirala nze baneeka neerira ebyange sikulimba nze ngenda kulya buli kubanga kati omuntu akole ki obonaabone ng'okola ate obonaabone nga bakuze eno bakuze eri nga n'okuwumula owumudde ekikolwa ekyokuziikula amagumba ga kitaawo oba aga nnyoko obuzibu nnyinza buzza ku muzadde nti omuzadde aba yategekera abaana nga naye teyateekateeka baana kati yensonga lwaki nti bwe baba tebaakuteekateeka ojja kwesanga nti okula olowooleza mu bya muzaddewo muzadde wange alina kano kenyina okukola ki okutunda nange okufunamu avaawo ddi naye ng'ekyo ekikolwa kibi nnyo 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 era nkivumirira kuba olaba abaana be emyaka gye balimu taata waabwe gye yafiiramu egyo emyaka ng'ate baali bakola ki taata waabwe yali akoze ebyo bye bali mu kulwanira ssaawa sisuubira nti bo banoonya DNA oba kwemanyanga bo wabula kye baluubirira era ogenda okuwulira nti swazi yatunda kino swazi yatunda kiri kitegeezeka tebaagala kumanyibwa musaayi gwabwe wabula baagala byanfuna balaba nga biggwawo ate nga bo tebagabanya ate era ne swazi naye nzirako ebbali ne munenya nti yali kitegedde nti kitaffe yatuzaala abaana 25 abaana 25 bano ntunze ennyumba oba miliyoni 4 oba mmeka katutuule ng'abafamire buli omu atwaleko omuki omugabo gwe nsuubira bwe bwali badde obwenkanyankanya era tetwalirabyeko nga baziikula amagumba ga taata waabwe nabiwulirako buliwulizi ku leediyo naye saabimanyako kintu kyonna nti abaana basiikula magombe ga taata waabwe omu n'agamba nze bwe ndiba siri mwana we ngenda kuvaawo ngende bwentyo bwe nabiwulidde ng'ayogera naye nga gwoba olaba ekikolwa ekyo kyebakoze ekirungi kintu kikyamu nnyo kuba omuntu yafa dda bantu bangi balimba abaana bantu bangi bakola batya naye omuntu amaze okufa omuntu bamuterese yawumudde bibye ate otinkuula waaki si kintu kituufu kutinkuula ki bandibadde bagezesa ebintu byabwe nga bwe bali abakazi nabo bayinza obamanya nti ono omukazi yazaala omwana noono yali muka Kafeero noono Kafeero yamwagalanga abantu abalala bamu babitegeera kuba oli yali muyimbi nga gwasanga gwakola ki gwayagala naye ate mudda muti ate ku muntu eyeefiire dda ne mumutinkuula babanga ekyo kye basazeewo kati ebakikoze bamaze ne bakitegeera ebyo bakoze nze nga sibiikiririzaamu kuba ffe omuntu bw'afa bw'aba nga afudde kyovola abagamba nti abasiraamu baziika balamu naye ng'ate omuntu bw'aba amaze okussa omukka aba takyali kinse ne maama wange ne bwafa ng'essaawa yetuuse y'okuziika baziike kyabadde kituufu naye bw'aba ng'oli swazi yeefudde ebbere gyatunda bintu watuukira okutema omuti kitaawe mwawummudde ng'era olaba ebintu abimalawo ne bembeera nze nange nsobola okukkiriza nti nedda bintu biri biggwawo ng'abantu 3-4 be babyeddiza nga le tuli abantu 25 oba mu 4 nange ntuuka n'empanika ne ngamba taata bamugjeyo lwakuba tekiba kirungi nnyo mu buwangwa bwaffe kuba baba bamukunamizza nnyo olwekyo si kirungi si kirungi kutaataganya ddembe lya mufu omuntu ng'afudde muwe ekitiibwa kye aziikibwe nga bakola ki bamuteekateeka mu ntaana ye ey'olubeerera golooza ekintu ekyo kyavudde ku ki ekintu ekyo ekyo kyabatuusizza ku ekyo nkaayana butakwatagana
abaana bali tebakwatagana. Mulimu abagamba nti ono si mwana wa taata, ono bamuwa bingi. Kale bw'oba totesitese baana bo bagabira bintu byabwe mu bulamu ng'okyali mulamu, buli omu n'omukwaza ky'omukwasiza. Kati mufunza abaana bano tebanoonya musaayi gwabwe, wabula baagala bamanye bameka balina okugabana ku bintu bya kitaabwe, si kulaba babiweeramu abatali baabwe. Kale n'ekyokumuziikulayo okufuna DNA ku ludda olulala tobandigambye nti kiki tikirungi, kubanga muyinza okugaba ebintu ebyo naye nga temubigabidde omuntu atali wa musaayi ogwo. Kati DNA nayo ku ludda olulala kirungi. Ndowooza kuba nibadde butaagala kukola. Wakati omuntu eyawumuledde okulaba nti bamuteteeganya obudde buno nga bamwonoonera kale emirembe gye. Kwe kugamba nti kale kuba butaagala kukola na kwagala bintu by'abaafa. Naye ng'omuntu omutuufu yandibaddewo ng'alina kukola na mikono gye okufuna naye byafuna. Otalubiirwa biri byabagenzi bagenda dda abaakola ebyabwe dda. Abaana simanyi oba kyavudde ku ky'okuziikula kitaabwe, ekyo kyesattegedde, naye ate si kirungi. Si kirungi, baakoze bubi nnyo. Baakoze bubi. Baajolonze eddembe ly'omufu. Eddembe ly'omufu. Omuntu bw'aba afudde bandimulese n'awummula emirembe. Era byanfunya bye bibabonyabonya. Byanfuna bye bibabonyabonya kubanga bye yakolera bye bali mu kulwanira. Kubanga singa bamulese n'awummula emirembe bo ne bakola ebyabwe oba ne batuula nga bo ne bateesa nti ebiriwo tubigabanye tutya nga ffe, naye ne baleka ate kumubonyabonya gyali. Naye nga mu byonna temwerabira okusubscribinga, okukomentinga, okusharinga.